kati ate nze waliwo akayimba ke bayimbanga ne kammalamu amaanyi. Ayimba kyaki? Nti kanyomonyomo wonyomera asula mu nnyumba we ndikutta ndikwata mulala. Training abantu kuba baddu bange. Naye nze kyenjayanira bwana Kagaati. Gwe bwe nkutraininga n'oba bulungi n'osobola okubeewa omugaso eri famire yo, ekyo nze kyenjayanira. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Mwasize mutya era muli mutya mwenna okusinziira gye mutulaba okwetoloola ensi yonna. Akadde kootulabiddeko essaawa eno oba koolabidde interview eno nkubuuzaako ng'obudde bwe buli oba nga bwe boogera mu nsi gy'oli essaawa eno era mbalamusaako mwenna mu linnya lya Kristo Yesu. Muli mutya abaana ba Katonda? How are you there doing? Nze mpaji given Brian Kagaati as usual with your ne show yo eya bulijjo ey'ettabbu ennyonnyini ddala tell the story tunyumize. Ntera nnyo okugamba mikwano gyange nti for us here we are unlimited. We go far and far and far. Kubanga wherever you know where internet reaches, we cover that area. Okitegeera nti we don't stop from the borders of Uganda, we even go beyond borders. Okitegedde? Kati mbatumirako baganda baffe batulabira mu ggwanga eri America. Muganda wange Brian Dumba weebale nnyo, weebale ddala onenza obubaka wali yawotuusa. Omukyala Florence omukyala ani? Omukyala bamuyita Fiba Shaba naawe oli mu ggwanga lya America. Omukulu Yasini Keya naawe oli mu America. Bannaye mbalamusizaako mwenna abali obuuyo obwo mwebale nnyo, mwebale ddala okutugoberera. Mikwano gyaffe abali ejjida nammwe mbatumiddeko nnyonnyini ddala mu ggwanga erya Saudi Arabia. Na buli kisa tulaba okusinziira yonna gy'osinziira okubanga otulaba. Mukama Katonda akutuweera ekisinga okubeera ekirungi era ajjuze awo omutima gwo ebyo bye guyayaanira by'abaakuwa. Haleluya, haleluya. Atumaze okubanga tuyingirawo tell the story tunyumize. Tubaniriza ku share olwaleero mwenna okusinziira gye mutulabira all over the world. I know. Okay, olwaleero tuli ne muganda wange, tulina omugenyi olwaleero agogenda okubanga omanyako olwaleero. Jukira mu show eno tukyaza abantu abalina kye bakola mu gospel music industry oba mu gospel mu Christian. Here we are to tell the stories about your Christian celebrities. You know, it could be that omuntu oyo ayinza okubeera nga muyimbi, ayinza okubeera nga musumba, ayinza okubeera nga mutontomi, ayinza okubeera nga kyonna kyakola mu bwakabaka bwa Katonda. Abo bantu be tukyaza wano ne babeera nga basharingako naawe eyo gy'oba oli okwetoloola ensi yonna. N'olwaleero twegattiddwako muganda wange kyesitera kukola wabula ngenda musaba ayogera amannya ge. Twegattiddwako muganda wange olwaleero agenda kubanga akweyanjulira. Taata wanjise tusanyusa okukulabako nange okubasanga eradde sebo akabanga kawanvu kabadde kawanvu nenga gye tulolwa ekisa kya Kristo. Amiina. Esebo Yeebala okubanga abakuumye atubedde mu byonna naffe atukuumye. Weewaawo atulaba oli ali obuyi buli yali etaze okutegeera ani oyo gwalaba kuba kati akulaba olina gw'omufaananira agamba oba ye ggwe mutegeeze gwani gwalaba. Twandibanga tufaanagana n'oli gwalowooza naye nze njawukanamu kuba nze Ssemanda Lawrence. Esebo Ssemanda Lawrence. Esebo Esebo Ssemanda Lawrence ozaalibwa wa? Ssemanda Lawrence azaalibwa Masaka. In fact kati Kalungu district kuba bagikutula ku Masaka.
ekyalo bakiyita Lwannume egombolola y'ekyamuliibwa ese Ssemanda Lawrence azaalibwa Wannume Lwannume kiraka waaliyo ennume nnyingi ne batuumayo Lwannume. Maama ne taata gye bali? Maama yannyuka obulamu obw'ensi RIP. Yafa mu mwaka gwali 1994 RIP. era nga tukyali bato. Yafa mu ngeri ey'ekikwangabwa nti twamuleka ewaka ng'alima tugenda batukima ku ssomero nti mami wamwe afudde. 94 tetwakikkiriza naye nga kituufu. Anyway nze nali mmanyi n'okumanya nti lunaku lw'ensembyeyo okuseka mu nsi kubanga maama ye yali essuubi lyaffe ebyaddala ate taata anti nga buli lwajja atugamba baana bange muteerumya envunza batwala e Kampala. Kati ye yavangawo okujja okubagamba nti bwe muteerumya envunza? Yavanga Kampala najja mu kyalo. Kati bwajja mu kyalo ebisuubizo ebyatukumanga byabanga ebyo kubanga twagala nnyo okugenda gye yabeeranga Kampala. Kati luno lwe mumusanga nga anankanye kakati bwe tumusanga kubanga yali yagenda n'alwalamu ne bamukomyawo ewaka then n'atereera. Kati mu kutereera okwo n'abeera nti yafubanga nnyo n'agenda mu kibuga kati lwazzeeko mu kyalo. Kati ate olwo yali azzeeko mu kyalo nga womanyi bagendanga ne jjajja ne balima ne bakola byonna bye bakoze. Kati mu mbeera eyo nga naffe tuwulira Katonda waffe ow'oku nsi waali kubanga daddi waffe ye yaliko ate ka distance naye nga maama ono kale twakulira nnyo ku sayidi ey'ebukojja kagambe maama yali akomyewo ewa maama we. Maama yali akomyewo ewa maama we kati nga yazze kukyala. Then mu kukyalo okwo twali twasanyuka nnyo ne tusanyuka. Kati bwe tugenda ku ssomero ate batulima ku ssawanya nti nanu wamwafu era yagenda tukyali bato ddala. Yafa mulima? Yali alima? Yali alima nga bagenze mu nnimiro. N'agwa n'afa. Baba. RIP. Mawulire si malungi. Olwo awaka awo mwabeeranga jjajja mukyala jjajja mwami baabangawo? Jjajja mukyala jjajja mwami baabangawo naye ng'era waaliwo ko ka distance. Katya nti jjajja mukyala ne jjajja mwami kwegamba tebaabeeranga wamu. Kwegamba waaliwo jjajja mukyala yali sayidi ey'Erwannume nga we bayita Lwannume ate nga jjajja mwami yabeera akatundu we bayita Kabuswaga. Kati kiteeka okuba nti baafunamu obutakkaanya ne baawula. Kati ne kiba nti buli omu yali ku sayidi ye naye nga bali era almost mu bitundu byebimu. Kakati ate bwe tudda wali ku maama tumulabe ng'akomye wano ewa taata ewa jjajja azaala maama jjajja mukyala ate nga ne taata era taliiwaawo. Yali era taliiwa. Taata ng'ali luddawa? Taata yali Kampala. Ng'ali Kampala ng'abeera ne maama ne Kampala. Kubanga era ne taata naye ng'ali bibye. Taata era ye yali bibye. Taata ye yali bibye. Nga ne maama ali bibye. Nga ne maama ali bibye. Olwo bayingidde buli nga naye bonna bali Kampala naye nga buli omu ali bibye. Nga bonna bali Kampala naye nga bali mu bitundu eby'enjawulo. Kati taata akyaliyo? Taata gyali. Omuwulizaako? Muwulizaako. Osembayo okumuwulizaako ddi? Wiki ewedde. Empozi ye mwami ani? Ye mwami Andrew Kakooza. Mwami Andrew Kakooza. Sooka omutumireko taata we. Omuzeeyi Andrew Kakooza taata wange omulungi ennyo. Nkutumidde nnyo. Taata yali mudongo? Omanyi ennaku zino bakozesa ekigambo omudongo. Taata teyali. Abavubuka ab'ensangi zino balina bye bakifuna. Nti oba kiki. Naye nga taata yalimu obuyimbi. Taata teyali mudongo naye obuyimbi ate bwali bwa maama. Naye ng'ate era ne mu bajjajja abazaala taata mwalimu eyali ayimba. Bajjajja abazaala taata? Naye kati ate eno bamaama bo baalinga bayimba nnyo mu kwaya ku kyaki bwe bityo nga bakristaayo naye nga tudda n'ewaka nga mulimu abasiraamu mulimu baki naye nga bwe baba bayimba oyawula ani ku ani. Mu bajjajja abazaala maama taata yali ayimba bamuyitanga ani? Bamuyitanga Didas. Yayimba ku kigera ki?
yafulumyeyo ku nnyimba ezize yakubanga nnongo yawo ku kyalo yalinga bano ab'ennongo ku kyalo naye ng'era olaba nti ekirabo kyalimu naye nga tekyasobola kusitulibwa ne kikoma ku levo ya kyala kati gwe yavaayo omwana omuzzukulu n'okiwanika olw'ekisa kya Katonda mukama yeebazibwe okay kakati olwo taata wangaalira wa taata wangalira gaba jabeera ne maama omulala ne maama omulala baganda baffe bonna gye bali eyo amiina era tubaagala nnyo amiina okay katutunuliddeko tudde ku omwami Omuyimbi Lawrence Ssemanda ye nga ye obuto bwe yali mwana kikaaki oyinza bw'otunulira abaana abazanyazanya obeere wali abaana abangi oyanguyirwa okulaba omwana alina embeera ng'ezzo bayinamu ebikufaanana gwe wali mwana kikulaki kati nze okuva mu buto nali mwana ayagala ennyo obwafaaza era nze nga bwe mbakuŋŋaanya ate nga mbakuŋŋaanya kubabuulira walinga nze wayagala nnyo nawe obwafaaza nga mbwagala nti nga bwe tugenda ne jjajja okusaba nga tulaba abafaaza Katonda basula naye awo baba naye awo kati ekyo kyanjagazanga nnyo twabanga ne faaza Kitto ow'ekyamuliibwa nga faaza Kitto bw'ajja okuyimba emmisa nga tukeera nnyo nga ayina ayimba wano we bagambira nti mutoole mulye ku kino mwenna kati nga nze ngamba singa mbadde oyo faaza Kitto akyaliyo faaza Kitto gyali faaza Kitto gyali wow tukutumiddeko nnyo faaza Kitto mukama yebale kukuuma ebisigadde ojja bimunampira naye nga faaza tukwagala gwo kakati olwo faaza okwagala okubeera nga faaza Kitto kikomyawa kati okwagala okubeera nga faaza Kitto wenkikomya nti twalina essomero nga bayita Kigasa Baptist erya primary kati nga liri ku musingi gwa bulokole kati bwe libeera Kigasa Baptist kati nga liri ku musingi gwa bulokole kati nga tugenda mu devotion ne tuyimba ne tukola kati ekyo ate ne kimpalwa ne ndabanga yadde faaza akagaati akagaba bungi naye ate wano waliwo ettende erikola ki erisituuka kati ne tukuli ekyo ne kitumeramu ne kigenda nga kizikiza mpola obufaaza then n'ekirala nti jjajja mukyala Matilda Namazzi bambi kati omugenzi jjajja abeera isenga w'abamaama yalinga naye era ekyafaaza ekyo ng'akinjagaliza nnyo naye lwakuba obuzibu nga bakadde bange si bampeta naye nga waliwo kimanyi nti gwe ekyo kinaakulemesa oba tewamanya nze bakiŋŋamba luvannyuma nti ekyo kiremesa kati ate bwe kiba nga kinnemesa ate eno waliyo devotion yo teriimu nti oba ono wampeta oba ono kale nembeera ng'obulamu awo bugenda bukyuka ne buba diverted ku bulokozi kambuuze kyogamba okubeera faaza ekyo nakyo kimu ku byetaago okubeera faaza kimu ku byetaago nti bazadde bo balina kubeera bampeta okubeera faaza tosobola kuweereza mukama nga abazadde bo si bampeta anti kati olwo obalibwanga omwana w'ekibi oba obalibwanga omwana w'ekibi nti kakati bazadde bo si bampeta ate gwe okubeera at least bamala kubagatta oba osobola okufuuka kati ate oluusi wabaawo ensonga oluusi eziba zibaawudde nga si nnyangu za kugatta omwana w'ekibi tell the story tunyumize basebo ne banyabo tukyali tuli wano tubanyumiza here we are to tell the story tuli wano ne Lawrence Ssemanda omwana w'ekibi tunyumyamu nga naawe booli obuuyo obwo bwotulaba era bwogoberera Lawrence Ssemanda omwana w'ekibi asikyali natukuzibwa n'omusaayi omwana gwendi obadde tonnatuusaawo kati tubulire ku bimu ku byetaago oli nga yayagadde okubeera faaza byali badde atuukiriza kati nga gwe yali atuuseeko ku ate era atuuseeko ku kwagala era baddeko n'okuyaayaana okwagala okubeera faaza ne wabaawo ebikulemesa tunyumize biki ebyetaagisa omuntu okubeera faaza nti omuntu okubeera faaza ateeka okuba nga ava mu famire nga yampeta ekirala nti ateekwa okubeera nga
bw'amala okuba ow'empeta then ekyegattibwako mu paati yeeno n'empisa nazo kyera kintu kikulu. Kakati ekyempisa kino oyitayinza kwerimbika nti alina empisa nga naye talinaamu yadde. Ebiseera ebisinga obungi nti kyabangawo nti abaana bonna abaakuliranga mu kigo ababa bateekebwateeka okuba abafaaza babangawo nga balabibwa engeri gye beeyisaamu era abeeyisanga obubi baatuukanga ne basalibwako. Kati bwe basalibwako ng'omanya nti oyo ekyempisa kyamulemesezza. Naye ng'abasinga obungi ojja kwesanga nti kino ekibamako obutabaga mpeta kikola kyamaanyi nnyo. At least biri ebyempisa basobola obirabira oluvannyuma naye ng'alina amaka mwavudde. Kati bwe babalimba oba mugenda ne certificate z'obufumbo, marriage certificate. Kakati mu ekyo sijja kulimba nti natuukayo nnyo eyo olw'ensonga nti nze ekirowoozo kyange gye kyakomera byali bya butonga bw'okimanyi. Kati kitegeeza nti aba agenze ebuzibe nnyo ate yayinza okutegeera ekyo. Kati ekyempisa ani azirinnyo akagere? Kati empisa aba azirinnyo akagere ngera omuzadde bw'aba n'abaana nti bw'abatunulamu bw'ati alaba oswankula omagalamagala n'amanya nti gundi ono ayinza okuba bw'ati ne bw'ati. Kati nabo balina entuna gye bafolowingamu. Tell that story tunyumize tukyalina muganda wange Lawrence Ssemanda. Muli mutya bannaffe abatulaba mwenna nga muli mu ggwanga wano Uganda nga golodinga ku kaddatako n'ogamba nti I have to watch this show Tell the story tunyumize n'okateekako n'obeera ng'ofollowinga buli celebrity gwe tuleeta wano ku mukutu n'obeera ng'omulaba. Ekyo kyokola nno kya bbeeyi era ensigo gy'osiga ngamba ogisiga mu ttaka ettuufu era ebiro bwe birituuka ogenda kukungula obulungi obwo bw'osize mu kintu ekyo. Tell the story tunyumize abwe tukyatambula. Abannaffe mwenna abatulaba nga musinziira mu ggwanga erya Saudi Arabia mwe bannaye ate mbasimako akensuso. Mwebale nnyo bu messages mbulaba, mwebale kutuzaamu maanyi, mwebale message bumpeereza mbulaba munzizaamu amaanyi, mwebale kutukumaakuma Mukama bampeere ekisinga okuba ekirungi. Lawrence Ssemanda tunyumize sebo. Olwo Lawrence otulazeeko ng'obufaaza bukuyita mu ngalo. Maama nemba taata tebasobola kuba wamu obufumbo obutukuvu ebimu ku byakulemesa okufuna ekkula eryo ery'obufaaza. Wejjusa obutafuuka faaza? Essaawa eno sikyejjusa. Ate lwaki? Ebirooto byo nga tebyatuukirira? Sikyejjusa lwa nsonga nti nafuna ate omwaganyi omulala mwenyinza okuyitira okutuusa obubaka eri be nandyagadde kubatuukeko. Kati nno omwaganyi oyo ogwo oli atulaba agwesunza okuwulira gwegulibwa. Kati omwaganya guno ogw'obulokozi ti munda munze waliwo kyenayayaniranga okuba nti at least osaba Katonda n'obeera nti obaako n'abalala boyinza okulyowa okuyitamu ekyo ekikufulumyemu. Kakati nze bwe nalabawo guno omwaganya ogw'obuyimbi nendaba nga ate kubanga ti oyinza okubeera faaza n'obuulira enjiri neekoma mu kigawo w'ogibuulirira. Naye ate singa oyimba oluyimba oba oli awo ng'oli ali mu Amerika ti oluyimba lwo lwankoledde ekitegeeza nti kati ate wano nsobola okuweereza nga siri limited mu kifo kimu kubanga oluusi omufaazi asobola okubeera mu kigo kino n'otamanya nti gy'ali ne mu ggwanga. Kisoboka oba oluusi olw'olumu okuggyako kati abamu abavuddeyo ne balabika nnyo ku mitimbagano naye waliyo bafaazi abaliyo nga balungi naye nga tolinayo woyinza kumulaba, tolina woyinza musanga. Naye ate kati guno omwaganya at least osobola okusisinkana abantu kuba ennyimba zidduka ne zituuka ne gye tutatuukanga. Kati ekitegeeza singa Ssemanda mba sirina ssente zigenda mu Amerika naye ng'ate nandyagadde okubuulira Ab'Amerika nsobola okuyimbira oluyimba mu ggwanga Uganda ne lutuukayo era ne lugasa nga bwe nandyagadde lugasa. Kyamaanyi ekyo nkyagadde
bwe tudda ku Lawrence Ssemanda obuto bwe yafunako akakisa akabeerako ku ssomero oba akagenda mu ssomero Ssemanda Lawrence yafunako akakisa ako naye nga byali byambirigo akasente nga tekaliiwo nga bw'omanyi omwana ng'akulidde nnyo ku sayidi eya maama kati nze nnyina ekintu kye nzijukira twagenda ne tutuula P7 twali abantu basatu abakuba first grade ku St Mary's Lwannume primary school wangi mwali bameka twali basatu nga nawe wali kukwaba basatu olwo mwatuula abaana bameka twatuula abaana twalinga mwasatu naye ng'abalala abasinga bali mu second grade third grade naye olw'ekisa kya Katonda waba yakumanya munaye ateekawo kuba kati oluusi baakugobanga n'otabeerayo naye ate bwe twatuka okutuula pepa ezimaliriza awo ogenda okwesanga ng'ate Katonda akutadde ku mwanjo nga kutuuziza n'abalangira nga bakubala nti kati first grade ze tulina naawe naye ekintu mweri naye ekyasinga okunkwatako sebo muganda wange Mr. Kagati nina maama wange bamuyita Edith Nabbali amawulire bwe gamutuukako nti Ssemanda Lawrence yafunye first grade yatulika n'akaabo nga kiki ekyamunakuwaza yasanyuka nnyo kubanga nkubye first grade naye nanyeekaala nnyo kubanga ezeeyongerayo wezinaava atewa nagamba bannayo omwana wange ono omugezi bwati omwana kugamba bambi nekikola ki kati ekintu ekyo nange kyankwatako ng'omuntu bambi mama yakaaba amaziga nga yeebuuza ekiddako tekikola ki tekirabika kubanga ebiseera ebisinga obungi waliwo embeera nti abaana abatera okuba nga balina amagezi mu kiraasi ate mwattu tebatera kuba nnyo na sapooti oluusi kyokka ate abalina sapooti ey'amaanyi oyinza okwesanga nti ate tebasobodde kubanga bapiikinga mu kibiina ebikola ki kati ne wabeerawo embeera eyo biba bibayita sente ziyita mu ngalo bo biba bibayita ku nviiri kati weesanga nti oli omuzadde atoba n'akwata kuba twabanga n'abaana ne bamusasulira fe tukoma kusoma Lwakutaano ne bamusasulira asome Saturday ne bamusasulira asome Sunday nejje mutabeera yasome kale n'ekiro ne bamusasulira kubanga abazadde sente baazirina naye bigenda okudda nga mubagudde akwata kisooka oba ensonga lwaki baba bamupakirako biri asome coaching asome kino nga baalaba nga tagira bulungi kati nga baagala bamusapootinge balabike naye muneeka ebintu bya Katonda bizibu nti ate ye akolanga bw'alabye tosobola kumukaka kukola kyatateekeddwa kukola tolimbye tell the story tunyumize Lawrence oli ku basatu diguli esatu somero ze lyafuna somero ki St Mary's Lwannume mwaka ki ogwo gwali mwaka gwa 2000 yali 2000 nga headmaster waffe wali omita Matovu FX nanyini Kakoba Matovani FX nanyini Kakoba kikaaki yabanga n'akakoba bwe kati ng'alina eggaali ye gy'avuga nga tugikuuta ne tugisiga butto kwegamba n'otuuka ku mukungu ng'agenda n'ogamba wamma kyekyo FX kate butto mwateekanga muwaaki yabanga smart nnyo omwami yes ng'ayagala eggaali yebeere ng'etemagana nga yabagamba muteekako nga n'emipiira tugikubako eddagala ly'engalo mwenga abaana oba mwalina wakingidde ku ssomero egali entambula y'edimansi oyisamu amaaso ngani agula buto oyo gwe musaabe gaali ekyemu yennyini nabaga kati muguleyo buto wa 5 musiige tugirongoosa ne tugiyisaako neetemagana era ng'eggaali nga buto tamugenda ku ngoye ye yasiiganga eno wano ku miti ate teyavuganga nnyo distance nnene ogenda ku ssomero kati nga bw'onoovanga wano n'oyambuka wali ennyana kwegamba nga distance si mpanvu naye ng'ayagala nnyo okubeera smart kubanga era yasalanga akaviiri ke bulungi nnyo ne kakola kati oba yewalukaga nga wamwerabira kiyinza okuba musayi bonna bakirimu meya w'egindi meya w'ekyengera oli ye w'ekalungu onnyonnyola omuntu ndabanga Samaasiyasi oli ye w'ekalungu naye omusajja oyo naye awamatuka mu bitundu byeyo
Walukagga yasomoka Lwera era ne yasomoka Lwera noli yasomoka Lwera. Okay, tell the story tunyumize. Tukyayine muganda wange Ssemanda Lawrence. Ssemanda Lawrence osoma paka wa ku level ki? Kati tulabye walinga otudde ekyomusanvu ofunye first grade oyise bulungi awafuna omukisa ogweyongerayo. Kati awo nafuna omukisa ogweyongerayo naye mba ntuuka mu awo mu senior fo nenfuna attack etya anti kati engeri gye nali nga ebyo ebyokusamira byonna bigaana kati wabawo embeera ezo ezijja okulagako nti olina okudda gye wava. Kati bwe natuukanga mu kiraasi ngenda okulaba nga nze olutuuka bwe nti mu kiraasi nga nfuna ekifo ku maaso oba otulo otungi nga tujja kati omusomesa amala kufuluma emirembe ne giddawo. Oba omusomesa yaliko nga yabangako ekikyamu nga bajjajja n'ekikyamu? Teyabanga musomesa. Omanyi mu bulokozi bw'ogenda oyigirizibwa otandika okubaako ebintu by'ozuula. Kati bw'ozuula ebintu ebyo ne bikuyamba okumanya kitegeeza kati kino kyali bwekiti lwambeera bweti. Kubanga ogenda okulaba nga bajjajjaabo tebasoma baani tebasoma kubanga luwa ekyoyo ekiremesa abakoze eki omwana awaguza mu mbeera ezo. Balengera omuzzukulu abikoona budinda ate kati abikoona budinda kati ate jjukira bwe bikoone obudinda nga tokyakiika mu sayidi oba ofuuse ekijinji. Wajjukira wabaawo omuntu nga ye yakwatibwa n'agamba nti awatali kusamira omuntu tasobola kusulawo nga ye yakula kyamanyi. Ebyaddala kati Mr. Kagati oli bwakulaba nga ovuddeyo ng'ate oli mu bulokozi okimanyi nti yeegomba okuyingira obulokozi olw'ekyo ky'otuuseeko kubanga yalina entiisa kyasobola kubeerawo yadde olunaku nga tasamidde oba ki. Kati nti bw'alaba gwe abaavuddeyo oba ate ofuuse enjiri n'agamba olaba Mr. Kagati ali mu bulokozi naye Mukama amusitudde kati akola ku TV akola ku radio nange kansenga oyo bwe yasenga ajja ku ambeere nga bwe yamubeera nange lwiba olwo ndituuka. Kati gino emyoyo bye gibagirwanyisa byagala gikube kiri kati bwe gimala okikuba bagambe nti mulaba gundi yali yeepanka kati ali luddawo. Naye nze neebaza nnyo nnyini ddala bakadde baffe kubanga nze sivumirira bukatuliki kubanga omuntu akuliziddwa mu kutya Katonda ayongebwako bwongerwa mu kukulirwa kubanga ffe baatukuliza mu ntiisa ey'okutya Katonda nze gye nakulira ku bukojja tewali byakusamira naye ate ekika kyaffe byo byakola ki byaliyo. Kati mu mbeera eyo kale ekyo nakyo kino engeri gye kyatuyamba okuyimirira. Lwaki waliwo jjajja waffe mukyala Matilda Namazzi senga wabamama yatugamba nga nagamba baana bange yawanikanga bw'ati emikono mu bbanga buli ekyamu challenginga nagamba baana bange sirina gwe nabba sirina gwe nakola ki naye Katonda wange anwanirire. Kati ffe twalabanga jjajja agamba Katonda nwanirire etugamba kitegeeza Katonda omwenywezi asobola okulwanirira asobola obbikola. Kale bambi nti ne kituyamba ne gye tuli eno mu bulokozi nti waliyo omusingi ogwo gwatuyamba okuba nti tukola ki tubeera bwe tutyo. Wow, ekyo nno nga kirungi nnyo. Tell the story here, we have to tell the story, ladies and gentlemen. Abatulaba okusinziira yonna gye musinziira okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala. Tuli ne muganda wange Ssemanda Lawrence he ali wano okubanga akunyumiza. Here we are to tell the story. Tuli wano okubanga tukunyumiza. Lawrence, tell the story tunyumize. Kaakati wafunako akakisa akagendako okusamira mu butoobo? Nakafuna. Ani yakakusimbulanga? Anti kati buli twajjanga okukyala eno ku side y'ekika ene we baatunonanga mu mbeera ey'okumanyagana. Kakati nga naffe ku bukojja nga bukojja tebwali wala n'ekika tewali wala ne taata azaalibwa eyo nga w'omanye ebyekyalo. Kati tugeze kati olabe nga maama
alina masuba then tatabalizana kati distance eyo teba mpanvu nnyo then kati ngayo muli nti eno kyekika kyammwe kati ate nga balina okuba kino mugende mutereeze ebyekika kakati mu mbeera eyo ey'okuteza fijukira twali baana bato kati omwana omuto ye gy'omutwala naye kyakola ki kubanga eno baali tebatugaanira kubanga eri kyekika nga bagamba abagenda kumanyagana naye ebyabeeranga mu kumanyagana in fact okumanyagana si kubi era kulungi nnyo nnyini ddala naye ebikolebwa mu kumanyagana okwo y'ensonga nti gyo gy'okusanga nti kwasukkangawo ekigambo kwasukkanga ekigambo okumanyagana awo tikyasukkanga kwakomanga nga muli ne kuyingiramu ekyedikyo ekirala embutu neeyuga oba embutu banga kusanyusa bagenyi mu abaana abazze okwemanya engeri gye wataali nnyo oba byuma byakupangisa bakubira endongo ne bateekawo eŋŋoma abaana bagire bwana kagaati yadde twali bato naye ate waliwo bye twategeeranga embutu ey'okusanyuka bagikubira mu lujja ng'ensi eraba ne waliwo embutu nga yo ekubibwa oluusi ne munda nga mweggalidde mu nnyumba mu nnyumba ewaka kati ate abakulu nga tebakolagana na nzikiza era tebakolagana kitange era bajjira mu nzikiza nga ebaggalawo ne bakuba eŋŋoma abo baali bajjajja betutaalabanga bwotasobola ku identifyinga nogamba nti oba ono jjajja ali muwanvu oba muntu wawulira ddoboozi nebakugamba oyo abadde jjajja jjajjaani mwabanga nnyo na bibuuzo nga ffe bagala mukubuuza yabadde jjajjaani oyo andi kati era ngaowulira nga bagamba simumanyi oyo abadde jjajja ndawula oyo abadde kwegamba bingi bwe bityo nti ani amuzaala tetwabuuzanga nnyo lwa nsonga obuvumu bwe tetwabulina nga bwe tusobola kati bwe tuyinza okubuuza kati mu mbeera bweti nti ne kiba nti twabeera awo we twafunirako gwe twandigambye nti embeera eyo ey'okuba nga tusamira naye bwe twagenda tukula infact ng'ogenda okulaba nti ebintu bye mutereeza leero n'omwaka ogujja ate ogenda okuwulira nga n'aba abasooka baabitereeza era tebyatereera oba mmwe muba mugenda obitereeza bitereeremu abasembyeyo ab'omulembe omutebi kati ate nze waliwo akayimba ke baayimbanga ne kammalamu amaanyi kayimba kyate nti kanyomonyomo wonyomera asula mu nnyumba we ndikutta ndikwata mulala ng'oyogedde okwogere kayimba etuwulire kayimba etuwulire bidde okwogera nsikategedde ani kanyomonyomo wonyomera asula mu nnyumba we ndikutta ndikwata mulala kanyomonyomo wonyomera asula mu nnyumba we ndikutta ndikwata mulala ekitegeeza oli kamumala neyaddako kati kandu kaagalaku era nze mbeeraawo pewoda story tunyumiza ladies and gentlemen mwebala okubanga mutugoberera olugero luwooma ate mmanyi mugoberera tukyalina muganda wange Lawrence Ssemanda bino byonna bituuse eno nga twavudde wali nti wasoma kyenkana ki kuba twagambye nti wagenda mu kyokusini eyokuna n'olumbibwa emyoyo okuva ku kika gyali gikudimandinga gyebuuza ono omwana agenda nga gyagenda ffe tetwagendayo kyewagula kati tukyakomawa oba ofuse kyewagula naye kati nayongera ogenda ebuziba mu kusaba awo wali mulokole akati nze olwo nali mulokole walokoka mu bbanga olwo nali mulokole kubanga nga bwe nkugambye nti ku ssomero gye twasomera lyali lyabalokole kati ate baabuuliranga enjiri eyo kati neetuleetera okubanga tusenga obulokozi okitegeera kati nti buli twagendanga ebuziba ng'otandika okwawula eby'omuwendo omungi kubitagasa kati n'otuka ne weeyawula ku famire n'ogamba kati leka
ndiringe ne Katonda wange nganze kubanga kati mu kino yajja okuntaasa kubanga ebiseera ebyo nabeeranga awo naye nga ekintu kyendowooza ekiyinza okumpa essanyu kufa ekiyinza okuwa essanyu nga kyendowooza ekinzigira mu birowoozo anti nga ŋŋamba kati ebintu bino bibanga binnemesa kino nebinnemesa kino kati olwafudde n'avaawo abatasinga ngera waliwo olwentula neŋŋamba nti oba singa mba nfunyeeyo kujjinja nendeesiba mu bulago nengenda neneesula mu nnyanja wabangayo ennyanja eyo kati ebyo ate nabirowooleza wano ku kibuga nga mpulira ŋŋamba nti awo bwenfa nenvaawo mba mbiwonye ebizibu nga biriwa anti kati ng'ebyo nti ate kakati bino amaaso gagira kubanga byokoma ogenda nga kino kijja nga nakiri kikola nga kijja kakati mu mbeera bwetyo nti natuuka nempulira ndowooza nempambibwa ate olwo gwali ndowooza mwoyo gwakufa bwe nnyinza okukigamba kubanga omuntu omulala tasobola kubeera awo ng'awulira yandyagadde afe aveewe naye natuuka nga iri mu kusoomoozebwa naye nga mpulira ŋŋamba oba nandibadde nfa nenvaawo at least kubanga ekisooka kankikubulire kino yadde bazeeyi baffe batutwalanga naye nze nga nze saagalangako kusamira mu bulamu bwange n'olunaku n'olwo reason being nti abantu abaabeeranga abasamize ku kitundu kyewaffe baabanga balala mu mbeera neneeyisa batya balala mu mbeera nti olaba omuntu naye nga eneeyisa gye yeeyisa kale nga buli omu amwemulugunya oba kati katugamba abo abalogo nti buli omu amwemulugunya kati ate afuuse ekizibu eri society kati ate nze mu bulamu bwange saagalangako n'olunaku n'olumu kubeera kizibu eri society wabula naye nga okuyayana kwange kuli nti at least mbeere nga nsobola okusolovinga ebizibu ku lw'abalala rather than okufuuka ekizibu eri abalala kakati ekyo nekinkyayisa ekyo nga kati ogenda okuwulira bano abasamira ogundi aloze gundi ate aloze gundi tebakwata okitegeera ate nga nze munda munze nakula saagala ate era mpalana kubanga empalana emalako emirembe wobeera ne bazadde bo nga tebakwatagana gwabeera wakati bwosinga okukosebwa kati nga nze saagala mbeera bwetyo esebo kati n'owunzika nga siniya eyokuna togisimattuse kati nempunzika nga siniya eyokuna eyo ngikutteko kitundu naye Katonda nanyamba nti yampa omukisa nankonekitinga ku bantu kwegamba abampisa ate era mu mbeera eyo infact waliwo ekintu ekyantuukako badde neerabiddemu waliwo olwo nga tuvudde mu kyalo waliwo lwe nafuna abazungu abo baali bavudde Sweden nga baagala okumpiirira kakati neyiba wange omu ku neyiba waffe mu kyalo olwo tuli ate mu kibuga kati naafuna obujja kati bw'afuna obujja n'agamba akuba bali bajja ne bambuuza ne baŋŋamba bateranga okugenda eyo ne bagula obugoma nga omanya abazungu bagenda ne bagula obugoma kati ate ne banjagala nnyo kati nga mbayigiriza okuba eŋŋoma ezo kati bwe mbayigiriza ne banjagala nnyo ne baŋŋamba kati balaba abalala bagenze okusoma nga nze sigenze ne baŋŋamba gwe ate nga togenze ne mbagamba bannaayi ekituufu nja kugenda naye bangobedde fees ne bambuuza naye ng'oyagala okusoma ne mbagamba nti njagala okusoma kati bambi abawala abo baali bava Sweden eyo ne bakola kyonna ekisoboka ati bwe bakola kyonna ekisoboka bwana Kagaati gye bakomanga okukola ekisoboka noli gye yakomanga okukola ekisoboka nze nnemererwe ebyaddala yes ng'olwo alaba nsinzidde kubanga baali baweerera abaana be nga balina n'essomero lye baamukolera era nga bye babaweerera
kati mu mbeera eyo ate alaba kwegwattiddwako owebweru naye aliyo omugaati kaakati nga ye awera bw'ati nti nina kugwa ddalu oba nfe kati ku bibiri nina okubaako ekimu kugamba wayina okulondako kimu ekisinga okunyumira ekirungi sigala nga osoma ogw'eddalu oba ofe oveewo oba ove ku bazungu naye engeri gyekiri nti sinze nali nabaleeta nateranga ku makya nze kuva dda nga nteera ku makya aneeterawo essala gye bayita mu kutula njegere nga buli ssaawa 9 nsaba neŋŋamba Mukama Katonda sisobola kubulwa fiizi zisoma ate nenfuna ssente zigenda kulwanagana na muntu ono kubanga munene bwana kagati omuntu wabeerera n'essomero naba mutere yali munene kati nga yagala adaivating at least sente ezimpeebwa nga zakusoma azidaivating mukunzita oba ngweddalu nkola eki nveewo naye bwana kagati mu kusaba n'okusiiba bwe nakitegeera ekyo kubanga ebintu olumu byajja nebibaako omuntu gwe byakwata nga wa Luganda lwaffe nga gwe byogererako nga tebiri ku nze nebigamba gwe kavubuka gwe batusindise tukutte oba ogw'eddalu kaakati bwe bagamba batusindise tukutte oba ogw'eddalu nawulira nga atempeddewo ng'owulira bulungi naawe booti nga mpulira bwenti nga ntunudde bwenti ndaba kakodyo kyakalya olwaki byalonda kutuulako oli nebitatulako anti kati akakodyo akaali awo kati nga bwe nkugamba nti nze nali nsaba nnyo kati wakati mu kusaba obeerako jjukira obukuumi obw'enjawulo kati nabyo biyinza okufuna gwe bifunza awo mu kavuyo okutuusa mesegi okitegeera kakati gye byayitira eyo naye nze bwe mmala okifuna ne ŋŋamba kaakati Mukama Katonda wange sisobola kulemererwa kufuna fees ate nfune ezigenda okubinsana naye oli Katonda alwanirira abatalwanirira nga bwe watugamba mu Luka 10:19 nti laba mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'okusagwa kitange nsaba onnwanire mu butalo kubanze kunze lwali luzito nga sirusobola naye Katonda ono bwana kagati bw'oba omwesiza asobola obadde okimanyi nti gaayo oyo ebintu byo byamwettira era confirmation okujja sisitawe najja n'agamba oli bwe twali naye ebintu bye byayogererako n'agamba bundi yafudde naye ebintu ebyamutta yeyabyereetera kubanga ajjukira oli asindika ebintu ebyo ate yali yefuula mulokole eyali abisindika kakati gy'ova olaba nti tulina oluusi okwegendereza n'abantu abamu nti bambala kungulu ddiba lya ndiga ng'ate munda misege gikola ki kubanga omwami oyo ekyali kimuyambisa nga bo bali bamulabira mu kifaananyi ekyo kati omuntu bwana kagati asobola okutulugunya naye nga tolina bulwaniro tolina bwogerero kati gogamba otya omulokole nti yandoze nga naye alikuliriza agamba oba kati agudde eddalu abadde ki naye okujjako Katonda oyo ali waggulu waliwo ekiseera wootuuka nga yalina okutegeera kubanze bwe nasaba Katonda yawulira okusaba kwange era ekyo Katonda kye yankolera munda mu nze kyandeetera okumugamba nti nyongera okukumanya n'okukutegeera okuyita mu luyimba kubanga nalabanga kino kyakoze n'oli engeri gye yajja n'awaamu obujulizi n'agamba munnayo okimanyi nti gundi olumba olwamusiye yalwereetera ate teyayogera ffe tumuzunziza mu basawo mu malwaliro yagula amajiini kati ndowooza olaba embeera eyo amajiini gennyini gamwegirako era olwaleero Ssemanda yayina okugenda gw'oli naye wano tewandindabye
singa kisa kyoyo ayinza byonna ina ayitegeera n'okutegeera nti waliyo tewandindabye era tewanditegedde kama ng'ayina amaanyi yesu yeebazibwe. Tell the story tunyumize. Tukyagenderera mu maaso wano ne show y'olwaleero twagitwa yatambudde eri ddala wala eno bayitayo ku Adonai Gardens ekitebi ku Adonai Gardens ekitebi we tutudde wano wetuli ne muganda wange Ssemanda agezaako kubanga atunyumiza. Ssemanda, tell the story tunyumize. Kakati olwo okusoma kukomyawo olwo awo oli mu bitundu ki ebyo byakubeererako? Ebyo ebyabeererawo nali saidi zeeru kuli awo naŋŋanda awo waggulu nga mu kizungu awo awo wetwabeeranga ebiseera. Kati bw'ova mu kyalo otuukira wa mu kibuga Kampala era wajja otya? Bwe nava mu kyalo natuukira waliwo taata wange omuto egaba eyo nembeerayokko. Kati olw'okuba nali nsomera awo ku Wadsworth Secondary School ate nga yo eri saidi zeeno kuli naŋŋanda kati nga ne ka transport kenyini nako kambiri ne kati nenzija nembeera saidi eno eyeeru kuli naŋŋanda. Olongobeera nani? Awo nali mbeera n'omwana wa ssenga we yali mwana wa ssenga ampita kojja naye nga ate mukwano gwange Kabuye Rajabu. Mutumireko Kabuye Rajabu namusukira eki mbatumidde nnyo era mbaagala nnyo batabani abaana bange abo mbaagala nnyo. Kabuye Rajabu ne Namusoke Juliet. Kabuye Rajabu mutabani wange mu buufu obwo Namusoke Juliet aba muwala wange naye bwe watusanganga nga tosobola kutegeera ani yaani. Bali mwami na mukyala kale bongabire kale kati bali mwami na mukyala naye twabeeranga nnyo awo nga tukwatagana bwe tuba kukola mirimu nakwala kino temuli mwe gakuwekuluntaza nti oba ono yaani kale nga tutambulira wamu. Wow. Tell the story tunyumize. Tukyalina omuganda waffe Lawrence atunyumiza ng'embeera bweri. Lawrence atulaba yali agadde okumanya nti omuvubuka omunyirivu nga gwe alabika obulungi bw'atyo essaawa eno wetwogerera oli mufumbo oba toli? Essaawa eno wetwogerera ndi oli ibambe obamenye omutima bajje nyinayo babulaza bange obamenye ono bafunira nja bafunira mujaja bafunira naye obadde obamenye nnyo omutima kakati olwo mukyala wo ye yaani ye Nanfuka Peti nalulungi wange Ssemanda mpozi babeddira ki? Ssemanda babeddira nti ate Nanfuka bababeddira Nanfuka baba bange okay kale kakati Lawrence mina abaana bameka? Tulina babiri. Mulenzi n'omuwala kuliko Lorini Divine Favor Ssemanda oyo alina emyaka 7. Nitubaako ne Lorian Praise Ssemanda alina emyaka 3. Batumireko abakulu abo. Lorini Divine Favor Ssemanda mbaagala nnyo. Lorian Praise Ssemanda mbaagala nnyo. Mulenzi n'omuwala kirungi. Nange mbatumiddeko abaana batto mwebale kusoma ate era musomere ddala. Kakati olwo ekyobulokozi kino smartly oyinza otunyonyola olokokamu akati smartly ebyaddala nalokoka mu mwaka gwali gwa yali 2000 okay 2009 olowa nali ku kyaki nga bagiyita olwo ebiseera ebyo nali kansanga Miracle Center. Kali gwe ng'omusajja omuyimbi ebiseera byolokokeramu ebyo nnyimba ki ezaaliwo eza gospel nga zaali nnene oba abayimbi abaali popular ennyo mu biseera ebyo walokokera mu 2009?
kati nze basically kyenyinza okugamba saasobola ku identifyinga naye kyenyinza okugamba nti nze ennyimba z'omuyimbi Judith babiri ennyimba waliwo oluyimba nga omusaayi gwa Yesu waliwo ennyimba kale ennyimba ezo zoyogerako nga zonna nkadde anti wulira ennyimba ezo nkadde yensonga lwaki ziyita ku myaka giri naye nti ye ng'omuyimbi nze ng'omuntu ye ng'omuyimbi namwagala nnyo nti ennyimba ze zankolamu omulimu munene okunyiga ebiwundu okunyiga omanyi omuntu asobola okuba nga ataguddwa kale n'awulira oluyimba mu bufunze ennyimba za Judith babiri onaleko zakukola bulungi zankola bulungi kyotegeeza omuyimbi nga Judith babiri yakuinspiring okuyimba yes okay era oyo mwagala nnyo era bwe ndaba ebitagenda bulungi ku sayidi ye nsaba Katonda kululwe kubanga ennyimba ze zirina we zamponyeza amagombe kubanga owulira oluyimba nga lukuziza mu mbeera nga ddagala lyennyini gy'oli mpozi kati okuddako Katonda emabega twadde wali kukyagulira ku kyokusoma nti nze bwe nalaba nga biyingiddemu embeera eyo kati nalina okufuna ekintu ekyomutwe nga kiriwa kuba kaakati emirimu egy'omumutwe ogamba egy'omumutwe oba egy'omukono kale gyempangali agira okubeerako ne bannakatemba oli bw'omugamba egy'omumutwe egy'emikono egy'omumutwe omanyi kisooka okujja kati nga bano boolaba abajja obbasabirako nga emizimu gibakubenga bamumutwe kati eyooleda omulimu abaagulina no kyeŋŋamba mu ekyo nti omulimu emirimu egy'emikono egikwatibwako emirimu egy'emikono giba gya mikono giba gya mito endowooza giba gya mikono giva mu mutwe negidda mu mikono kale tugenderaawo obukosi kiba kitegeeza nti emirimu egyo gikola ki gitambulira wamu naye nga nayagalanga nnyo okudesigninga azini nga bw'onolaba painting and designing ekyo nakyagalanga nnyo era nga bwe ŋŋenda ku gundi ku ssomero nampisa akadde nembeera nga nkola ki nga nakyo nkiyiga kati ate mu kukyagala ate nenkyagaliza nnyo n'abalala bwe nakyagaliza abalala neneesanga nti ntuuka ku kigero ekisomesa abasomesi okukola emirimu mu ngeri eyo otuuka ku kigera ekisomesa abasomese mu fiirudi eyo abasomese bano kubanga abagwa mu ttulu baki anti kakati abasomeseddwa ki anti kati olaba mu industrial art ali wide kati ojasangayo oli nga ye specifically agwa mu ttuluba erya painting and designing painting masomero biki mayumba biki bwe bityo kati abo baavanga eri nga tebabitegere nga tenze nnyina bibategeeza kuba mu institutes oba universities babaye nga tebabitegere nojja n'obaliiramu wano n'obagondezaamu oli najja n'omugondezaamu n'abitegeera ku level ey'obuliwo n'abyagala ate n'avaamu omuntu ow'omugaso gwe beenyumirizaamu kubanga kati olaba mulimu abaana bandi nga tebaafuna mukisa gwo gugendawo naye ng'ate anti kati financially nga tebaali bulungi okugenda wala mu byensoma kati ng'ebyo naye nga at least
osobola okumuwa skill n'emuyisaawo n'afuuka ow'obuvunaanyizibwa n'obaako ky'omugattako kati mu mbeera eyo abaana bangi nnyo bajjanga nga bali mu mbeera naye ng'oli akugamba kamange nsasudde ssente mmeka n'omugamba nze saagala kusasula ssente naye njagala okumanya oyagala kati bwe yakulaganga nti ayagala n'omukwatako mu mbeera eyo ogenda okulaba ng'akoze era waliwo mu mwaka gwa 2007 nafuna chansi ekola mu State House Entebbe 2007 nofuna chance yakola mu State House okujja basebo ne banyawo tell that story tujimize tuli ne Lawrence Ssemanda omuyimbi wa gospel eyali akozeko mu State House Entebbe Lawrence tunyonyole mwete Entebbe mu State House balogeze kukola yo Entebbe mu State House twali hired ne company ya Regal Paints yagala ba outsider abategera kye bakola kati olw'okuba nti omwami yali avunaanyizibwa brother we yali mukwano gwange najja naŋŋamba waliwo omwaganya bwe guti kati bagenda okuntwala wali okukola kyenkola nga mu butuufu omutindo gwo gwegwo kakati ne tukola bwe twakola kati jukira twatandika nga tuli bangi almost like 4,000 people ate nga si State House yonna njogera ku department gye nagenderamu ya painting kubanga yalimu amakampuni ate ag'enjawulo naye nga buli lunaku bajja basala buli kampuni bagenda batola gye twakomanga okutuuka okumaliriza nga gye bakoma okgenda nga batemamu kakati nze kampuni eya Regal Paints kati omuntu eyalinga manager nakulupya ssente nga bw'obimanyi wabaawo okwekalakaasa kati olw'okuba ffe twali tukola bulungi nnyo ku interior ne bagamba tetusobola kufiirwa abakozi ku mirimu egy'omunda kuba waabangawo amakampuni naye kati nga tuli munda anti kati wabaawo emirimu egya interior work nga tugenda okupaintinga mu interior painting ne exterior painting naye kati State House yali amakampuni gagabana nga aliwo kampuni nga zo ziri ku exterior work then nga ate ffe tuli ku interior work ng'aba Regal Paints banga Regal Paints yali etututte naye oli bw'amala okukumpanya ssente Regal Paints neegobe kati bwe bamala okugoba department eyo gye balina kati abachina ne balaba enkola yaffe nga nnungi ne batusaza eddiiro abamu ku bakozi abali mu Regal ate ne batusaza ne batuteeka mu kampuni eyo eya CCC yeye y'abachina abo abakola enguudo yazimba State House era gundi yaabwe yeeyo kubanga yali yakwata contract eyo ne batuwa kati bwe batuwa okukola ne tutuuka kati era still abachina ne baba nga gundi yaabwe erinako weekoma level yaabwe erinako weekoma kati bwe yaliko weekoma abachina ne batukwasa abadesigner abangereza bwana kabate bya katonda byewuunyisa sitani bwagala olugiro katonda nga ggulayo n'akadirisa n'obumooli kati olw'omutindo ate tetukyali kugwa wano tetukyali mugwa wano gwokka mugenze mu bachina kati tugenze mu bachina ate musaze mugenze mu bangereza ate tugenze mu bangereza tunyumize kati bwe twakola n'abangereza era ne tubakola tebye twasoma mu mbeera eyo kubanga bo baali banoonya abasinga nga be bakwata ne bateekamu ekyabo ate ne musobola okubanga tutambuze kubanga ffe twakola nnyo mu conference hall Abangereza ne batwagala nnyo kati mu kutwagala ennyo jjukira baali baagala na kutwala naye tugenda okuba nga abafunako access ku bbo ng'ate obudde bw'ogenda naye nga tetumanyi ne bwe batunula nga basaba passport nga bajjayo passport nga tumanyi batunula oba za kiragala oba myufu ebyo byonna nga tetubimanyi naye bamala bitugana ne tudduka tuzinoonya naye tugenda ozinoonya nga tekikeerezi kakati mu kino kiki kyenkulaga nti ekyo kye nafuna saayagala kikolera ttima
kubanga natikibwa mu buufu obwo. Bwe mala okutikibwa mu buufu obwo kati nze bwe nfuluma ebweru emirimu gyenkola nga sikola ku level nti yawana kati ng'omutindo guli mu Ngereza naawe bwana kagati bwenzija ne mukuleetera ewuwo omuzungu najja era naye agamba abagikola si baawano bamuyita Ssemanda waawano era waliwo n'omwami gwe twakolera ekisubi eyo ye yagamba banne nga bagenda otuwemu nti abakoze si baawano nabajja bweru enamba zaabwe ne zimbulako wagitaata nga bafiriza business yatufiiriza naye nakugambye omubi bwaggala luno obungi ye Katonda ng'aleeta olulala kubanga tetulemwa kugwa mu kugezesebwa nga Bayibuli egamba nti ebibonyobonyo by'omutukuvu bibeera bingi ne Mukama amulokola mu byonna buli wetusanga okusoomoozebwa bw'oba topapye ate oba olinaanaganye n'obulokozi bwe bunaava kakati mu mbeera bwetyo nentandika okukola omulimu nga omanye ekintu kyewava buto ng'okyagala ate nga buli okula bwe kikula mu ggwe kati n'ekyo bwe kyali kati bwe natandika okukolera abantu ne bandabamu ekyokukola omutindo ne bandabamu ekyobwesigwa ne bandabamu kwegamba ekyamazima kati ng'oli ajja n'akugamba naye bwana Ssemanda kye tolinaayo munno ng'akola ekintu bwe kiti nga gwe bw'okola ate nga mbalina kati nzaawo kye nakola nendigestalinga kampani bagiyita batya Onyx Design and General Contractors Onyx Designers and General Contractors kiwede eno show y'olwaleero eteereddwamu ssente bannaffe aba Onyx Designers and General Contractors kiwedde mugatandika obala ku screen eyo nga basponsoringa sheno otyo sebo muganda wange ne kiba nti kati Onyx Designers bwoba ogiwadde omulimu okuva ku njunga teriiwo paka ng'eyimiriddewo muva kukutandika kusima musingi zimba kolaki finishing paka ng'ewedde n'okukomerera nako byonna kakati Onyx Designers n'eryoka ebeera nga etambuza emirimu bwetyo era ffe we tukusangira gwe teweeraliikirira nti bambi singa namanyanga mu kusima omusingi ne babaawo we tukusangira we tutandikira bwe tusanga nga bamala okuzimba ne basereka nga ffe tukuba pulasi nga tusiba ttayi nga tusiiga langi nga tukola ttalazo sebo sooka ogaba ennamba yo basebo ne banyabo ono omwami gwe tuli naye ye Ssemanda Lawrence omuyimbi wa gospel naye ate ekyenjawulo ekimuliko ye musajja mukozi be basajja abasiiga State House entebe be bagipaintinga be bagikola finishing okitegeera musajja w'amaanyi juzi ya registering ne company bagita batya Onyx Designers and General Contractors Limited sebo bawe ennamba bakufuna batya era gwe wenna abaweetaazi ennamba eno kubanga abantu bakoye okuteeka basikali lwaki omuntu omulimu ate notekako n'asikali anaamukuuma oba spendinga sente nyingi kubanga kakati ffe bw'otuwa omulimu ffe security yaffe wangi abasajja bawe kampani weesangibwa n'ennamba yo omwana gwe twasenga buli omwana gwe twasenga ali mu ffe yasikaali waffe kati gwe teweeralikira oba olese mitayimbo oba musenyu oba langiyo ati gwe teweeralikira bw'otuwa buwi mulimo ffe ne tukolera ekintu ekisukkuluma ne kukusuubirako sabula emboozi ennamba yo namba yange eri 0704 9 171 abo eba Airtel wabula nabana abagamba nti nze ndi we MTN era nabo tetubeera bidde mu buufu obwo eye MTN ye eri 07 72 26 07 68 ezo ennamba z'owadde z'abalina bizinesi bokka bagala obbasabirako tebatawaana kukuba abagala okubasabirako bajja kusanga ku yeekaalu bane abagala okubasabirako ekitiibwa netendo tukiddiza Katonda tusobola okuyimirira ffenna kuba Bayibuli etugamba okusitulaganirako emibugu kubanga ffe
tuzimbagana mu nsi ey'omubiri n'ensi ey'omwoyo kyova olaba tusangamu abavubuka nga bayeyaye yajja anywa enjaga n'omugamba bulaza obwakabi bwo tebuli mu kunywa njaga bw'okubeera owakabi tekikwetagisa kunywa njaga ne bw'onywa caayi oba wakabi obwakabi buli ku quality gy'ofulumya mu ebyo by'obeeramu kati ne kituyamba okuba nti abaana abavubuka abo abandi badde bakuba obutayimbwa bwe bajja mu Onyx ate bamaliriza bafuuse bantu babuvunaanyizibwa kale kampani ekozesa abantu nga bameka kati essaawa eno tuli mu bantu nga 30 naye tukyagaziwa olw'ekisa kya Katonda kubanga ffe tukkiririza mu kikula nga kiva wansi kyambuka kubanga ekintu kyonna ekiramu kikula kiva wansi nga kyambuka kati okuva ku 3 tusuubira 3 tusuubira 10,000 tusuubira 3,000 tusuubira obukadde 3 olw'ekisa kya Katonda. Tell that story tunyumize abe tukyatambula tuli wano ku Adonai Gardens Kitebi era bwe tusinzidde okubanga tuwaya kamu emboozi eno ne muganda wange omuyimbi wa gospel ate nga musajja mupamba musajja mutetenkanya muvubuka mugezigezi muvubuka amanyi kye bayita okuyiiya obulamu n'okukola wamu n'okuweereza abantu Ssemanda Lawrence olugero lwe luli inspirational kyemmanyi gwe omuvubuka ali oyo yeeyigamu olina by'oyigamu naawe abadde aweddemu amaanyi kyemmanyi otegedde nti leero obulamu bubeera ku bbala lino enkya Mukama asobola okukuyamba n'obeera ku bbala ery'essanyu okitegeera so awo wooli si woogenda okufiira awo wooli si wojja okubeera paka wabula kkiriza Mukama era mwesige tokoowa kumusaba ajja kuba nga akukyusizaamu embeera mu ngeri efaanaganako ng'eyo. Ssemanda Lawrence Sebo tells us story tumize State House mugenda mukolayo mwaka gwa 2007 mwakolayo bbanga ki okuva 2007 kakati ffe twakolayo ebbanga lyali lya myezi nga 4 kubanga ffe contract eyaffe yali mu conference hall kati twasanga abalala baali bazimba bakola ki batambula dda iffe twamalayo emyezi 4 nze nga Ssemanda emyezi 4 egyo sijejjusa kubanga Katonda yagikozesa abeeko byantikkira bye nali siyinza kufuna walala kubanga nze olwaleero bwana Kagaati kizibu okukwatako ng'oli muvubuka n'oba mukkakkamu n'oyagala kyokola bw'ogenda gy'ogenza okukola ewatali wange kubanza abaana mbagamba nze si training abantu kuba baddu bange naye nze kyenjayanira bwana Kagaati gwe bwe nkutraininga n'oba bulungi n'osobola okuba ew'omugaso eri famire yo ekyo nze kyenjayanira ate naawe mba njagala obeeko gw'ogasa mu mbeera bw'etyo naye kati nesanze nti abaana ayinza okuba nga alina gy'agenza okukola ewatali wange naye abaana bwe baba babayayanira ekisooka baba bampisa ekyokubiri quality gye bafulumya yeeyo anti nakugambye dde erimu Olungereza erimu Oluchina ndowooza olaba omusaayi ogwo omugatte mu quality State House level esewo leve ebeera kyekyo kubanga kakati olaba kati bwana Kagaati ate kakati mu mbeera bwetyo twagenda okulaba mu painting and designing kati nga abantu baffe oluusi banyigirizwa mu ngeri emu oba endala netugamba ye kakati lwaki ate tetutandika obbakolerayo ne langi babonaabona ne pesti babonaabona ne siriki babonaabona ne maati ne langi ez'ebika ebiki ebirala netutandika munnange okukola mutya nga mukola ki nga tukola langi eyo olwo tuvudde ku mulimo olwo mukola ne langi tuvudde ku mulimo mpulira taata tuvudde ku mulimo kati tukola langi mu buliwo ebintu bibiri byanjawulo okusiiga langi n'okugikola birala ekituufu okugikola kirala kati okugikola kuno idea ogijjawa kati idea eno okugikola nina mikwano gyange abayina amakampuni ago naye nze munda munze nyina ekigamba bw'abanga gundi asobola nange nsobola kulaba era ntwala nnyo obudde ne neebuuza
ekintu kino gundi kyakola bw'abanga akiyinza nze nyinza kiyinza ntya mufuula mukwano gwange bwe mala omufuula mukwano gwange ne mwebuusaako abantu ekisinga okutusibira emabega n'okutulemesa Mr. Kagati bw'aba akusinga okuweereza obulungi ku pulogulaamu eyo oyagala omulogo afa aveewo ne weerabira nti bw'afa akawunti ze tezifuuka zizo so nga ate singa omulekawo n'omwebuuzaako bwana Kagati okola otya ajja kugamba omanyi bwana Lawrence nti tobonaabona ekyo ninawo muganda wange oli ku kamera kafulumu ekyo agenda kuyitiramu omanye bwe kitambula omanye ekikola ki enseno okugiwangula weetaaga Katonda Katonda akozesa abantu bafuuke mikwano gyo awo osobole okutuuka awawakanyirwa mulimu abantu abalina endowooza nti ye asobola okuvaayo nga ye otosobola kuvaayo nga toyagaliza era buli lw'oyagaliza Mr. Kagati ofunayo abantu b'ogenda okugasa mu ange eno ate bamalize nga bakugasiza mu ange endala kubanga Katonda yatutonda mu nsi nga buli muntu wa mugaso kati oyo atannakugasa kiweemu time ojja kulaba nga akugasa nze Mr. Kagati lunaku lwe nasooka okulaba nali mmanyi oli musajja muzibu nama omusajja atunuza bukaamu naawe naye bwe twagenda ne tutuula wamu wulira bwe tutuula awamu ne tuwaya we namanyira nti bannaye Katonda alina abantu be yakwekamu embeera ennungi naye nga twetaaga kisa kya Katonda okubazuula gwe kati nina omwami gwe nkugerageranya bamuyita Chuzen Isaac Mulondo oyo producer wange wa music ankolera audio kati tuguluba mu mbeera eno eya music banjuyize no bakubye eri bakubye onadduse na zino kati neerabira nti siweereza abantu mpeereza Katonda ngamba mbivuddemu Mulondo antuuza nga bwe tutudde nangamba mwana wa taata toweereza bantu oweereza Katonda ekyo kye yakulikira nywera agenda kukonekitindako abantu abatuufu beweetaaga era mu kiseera ekituufu kakati mbuuza Mr. Kagati singa sikisa kya Katonda nandikugjewo era munnange nange osanga saali kulabyeko munnange ate oluganda kakati mu mbeera bwe zityo nti tugenda okulaba nga bw'oba oyagaliza mu ange eno ate ne Katonda abaako wakutemera ekkubo mu ange endala era nze kyova olaba nti omuntu bw'annyiiza nanyiiza nnyo nga mpulira sisobola kukyebeera nfisaayo akadde okulowooza amangu kiki kye yali ankoledde nga kirungi kikakkanye obusungu bwe mbadde nabwo kati ogenda okwesanga nga atakunyiizizza leero ate yakutaazizza enkya n'ogamba kati singa nali mu kyayi bukyayirwa ekyo twandikomye luddawo kati mune mu mbeera bw'etyo Katonda najja nga atukola bulungi era gwali eyo atuwuliriza n'atulaba emirimu gyaffe ffe bwe tubanga tukutte ku mulimo twambala engatto zo ne zitutuuka bulungi ne tugamba singa nze nkutte ssente n'enziwa omuntu kiki kye nandyagadde kinkolerwe nandyagadde bankaabye nandyagadde banfuutule guni nga tozze kukola ki nti kati ekyo kyennyini nze kye nandyagadde bwe mala okwambala engatto zo kyenkuwa kino kisufu ekisangikasangika kubanga ebiseera ebisinga omunyi nze nyina n'emmoto bwana Kagati waakiri nze nkukolere gwonzibe naye nga sinze nkubbi sajja n'omulokole nga yeeteeka ku musaalaba waakiri ki nze nkukolere gwobeere nga gwobbye nze naye nga sinze nkubbi kubanga emabegawo ggwe oyinza okufuna akafansonyi n'ondeetera abalungi abalala kitegeeza nti nawankubadde kino okikoze naye tekijjaawo nti oli wa mugaso olunaku oluddamu kati kyova olaba nti twagala nnyo bwe tuba nga tutambuza obulamu bwaffe buno nti emirimu gyaffe gye tukola tugiwe ekitiibwa bakama baffe tubawe ekitiibwa ate olaba bwana Kagati nze nyina ekintu ekisinga okunyiiza abantu be basasula ssente okuba nti nno bakola emirimu ate n'ayagala bamwegayirire oba sina kindi nadduka ne ssente z'omuntu emisinde ofubutuka mingi
naye wooyimirira bw'oti ng'omaze okufubutuka ye Katonda we waba eriiso lye abaakulaba bamuyita buli wooli nkulaba kakati n'abalala banyiiza be bano nti oli mugagga bakukoledde omulimu naye ate bwe bamaze okukolera omulimu mulungi gusanyusa n'oyagala ate olyaza amanyi oyo akukoledde tekiba kya buntu kubanga omuntu ono abajjeeyo omutima gwe gwonna akukolera gwe kyoteekeddwa okukola osobole okusanyuka ofunemu naye akole ki afunemu kakati ogenda okulaba nga zo ssente ezaleero oziridde naye nga si kyekibadde ekirungi kati nze mu mbeera yo ntera bagamba banaye temutudduka bw'oba nga okwatiriddwamu fayini nange ndi muntu mbuulira nja kugumiikiriza rather than okusinga okwagala okuculipya oleesa abalala omulimu ogunaatera okugwa ate oleesa omulala mbw'osobole okunyigiriza bajja kubba emirundi 15 naye nga kaasi gwe wagyereetera. Tell the story tunyumize tubebaza mikwano gyaffe tutambula awamu mwebale nnyo okubanga mugoberera embeera. Tell the story tunyumize tubadde ne Lawrence Ssemanda nga bwetunaatera okumaliriza tugenda kukoonako ku buntu butono katono tulambululiremukko katono. Ogenze n'otugamba nti yakwagaza okuyimba bamuyita Honorable Judith Babirye era ennyimba ze zikukola bulungi si kyo? Ne tuddako wano katono Lawrence Ssemanda wetwogerera oli munga mu nnyimba mmeka? Bwetwogerera nina ennyimba ziri ennyimba 4. Olusembeyo okufuluma oyinza otuwamu akapera? Olusembeyo okufuluma lugamba oli muganda wange akoleka obuufu. Olusembeyo lugamba nti oli mukulu Katonda wange oli wa kitiibwa ssebo Yesu waliwo woli atera olibaawo oli mukulu Mukama terya kwenkana. Olwebyo byonna byempiseemu kyoleka obukulu n'amaanyi ge. Kituufu oyo Lawrence Ssemanda. Lawrence Ssemanda mu myaka 5 okuva kati weerabawa? Mu myaka 5 okuva mu myaka 5 okuva kati neerabira ddala wala nga kwegamba n'oli ali okumpi ali mu Uganda n'ali ebweru w'eggwanga bwe bamugamba nti Ssemanda Lawrence yani aba asobola omunnyonnyola essebo. Ekyo nno kisoboka Mukama mwesigwa ajja kukikola. Weewaawo. Kakati ne nkwebuuzaako era essebo mu bayimbi bonna bano abayimba olwaleero oba abaali bayimbyeko kale ne babanga ababulamuko manyi bawummulamuko omubiri tegusobola kukola kyekimu nga bwe gwakolanga 9,200 meka ategera so omuntu atuuka n'anafuwamukko kale naye ng'asigadde w'amaanyi naye ng'awummuddemukko. Mbonna muyimbi ki gwali yagadde okuyimbako naye singa oba oweereddwa omukisa? Waliwo omuyimbi gwe bayita Segawa Joseph Segawa. Ne wabaawo n'omuyimbi gwe bayita Joseph Ngoma. Bane ba Joseph abo bankola bulungi. Sigamba nti baganda baffe abalala bo tebakola bulungi. Kubanga guno mubiri gwa Kristo. Buli omu aweereza mu mpeereza yonna era bonna abayimbi ba gospel abali wano n'emitala w'amayanja mbassaamu ekitiibwa nti naye abayimbi bano balina ebintu balina engeri gye bayimbamu n'owulira nga ayimbye gwe nga gwe Joseph Ngoma ne Joseph Segawa bakimala abo bankolera. Okay, I tell the story tunyumize ladies and gentlemen abatulaba okwetoloola ensi yonna abatulaba Uganda n'okwetoloola ensi yonna kyamaanyi kyemukola Mukama abeere nga batuweera omukisa omulimu gwe mukola gwa bbeeyi nnyo nnyini ddala era ensigo gye musiga amakungula gaayo bwe galidda mujja kusanyuka nammwe kyosiga nti okungula. Kati muganda wange Lawrence gwe tukyayi naye Lawrence Ssemanda tukyawayamu weewaawo tunaatera okukiggala
Lawrence Ssemanda gwe tulinayo omuyimbi wa gospel ate nga muvubuka mupatikani muvubuka muyiiya mukozi. Lawrence gwe nga munnayuganda era omuyimbi wa gospel mu ggwanga lino erya Uganda nga emiwendo gy'ebintu gyekanamye buli kimu tekikyagulikako sabbuuni sukaali buli kimu ate manyi ne studio zammwe baziseera kati ekintu ekyo okyogerako ki? Nze ekintu ekyo kyenkyogerako nti mu buli mbeera Katonda asobola okubaako engeri gy'atemeko. Kati ngaffe eno mu gospel twandisabye nnyo Katonda atuwa obusobozi obusobola ebintu ebyo mu mbeera gye birimu. Kubanga bwana Kagati waliyo abantu ng'ebintu ne we byalinya tekimulemezanga kukola kintu kyonna. Kakati eyo ne bw'aba yandibadde akaba naye olw'okuba alina obusobozi tosobola mugamba nti ate tugende twekalakaasa. Nfuna bulungi. Naye Katonda bw'abanga atuwadde obugabirizi obusukkuluma tuyinziza ddala okusobola ebintu ebyo nawankubadde nga biri gye biri. Eyo endowooza esooka. Endowooza ey'okubiri ngaffe abayimbi ba gospel egenda eri bakulembeze baffe nti abo be bataata b'eggwanga batunule mu ntunula ey'enjawulo bintu ki bye basobola okukwatako nga byankizo nga bwe bikkakkana bisobola okukkakkanya emiwendo gy'ebintu buli muntu asobola okweyagalira mu ggwanga lye. Kubanga ekyokulabirako nti emiwendo gy'amafuta giri waggulu. Osooka n'obuuza lwaki giri waggulu, ojja kwesanga nga kirimu emisolo oluusi okubanga giri waggulu. Naye ng'abakulembeze batata b'eggwanga ng'abateesiteesi basobola okukkakkanya ku misolo egyo. Buli amafuta lwe gabeera waggulu buli kimu kijja kgenda nekyotaalangidde nti kigenda kuba waggulu. Ekyokubiri babeemu n'omutima ogulumirirwa. Tebalumirirwa? No, sigambye nti tebalumirirwa naye bongeremu okulumirirwa. Lwaki? Nti ojja kwesanga nti mu ggwanga Uganda gy'osanga minisita nga tamanyina byateeseddwa. Kitegeeza nti omuwendo mu paalamenti gwe tobawulira nga bulijjo bakayana talabikako ne batuuka n'omusa mu kakiiko. Ekyo kyandibaddewo kitya singa omukulembeze aba n'omutima ogulumirirwa. Kati kitegeeza nti bwe baba n'omutima ogulumirirwa waliwo abantu be bayina okuba nga bagenda bakendeeza mu nnamba. Ebiteesa ebiteesa eggwanga okulitwala mu maaso. Nze bwe ndaba ne bwe baba abantu mukaaga nga be bateesa bisobola okugguka. Kubanga weesanga nti mulonda ababaka ba paalamenti 5 ne kimaliza nti ababaka ba paalamenti 5 batwala ssente y'omuwi w'omusolo nga mpitirivu. Kati ebyandibadde biteekawo gyoba bazimbye masomero oba malwaliro eddagala libeere ekiba nti omusala ogwo gutwalibwa abantu oluusi betwandibame nti balubatwala tabala ne bakola ki nebanga banyigirizibwa. So singa ebintu ebyo biba bitemwako nti ababaka ba paalamenti bakenderemu baminisita baffe bakenderemuko emisolo gino gibe nga gikkamuko oyinza okwesanga nti eggwanga lyaffe Uganda lisobola okuba nga linyumirwa abalibeeramu n'okutweyagaza amazima ddala. Ekyo kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Mpozi ogambye factory esangibwawa company paint ekolebwawa gyokola byo bagiyita batya? Company ye Onyx Designers and General Contractors. Product Onyx Paints. Kakati eyo yo tusobola ogikolera wonna w'obeera oli. Paint wonna w'obeera oli. Kalata agyagala ye anti tuba twagala kwanguyiza. Naye nga bw'ojja ennamasuba mu kikajjo osobola okuba ekikubo ekyo ekyamukuba ku divisioni waliwo essomero lye bayita St. George awo oba osobola okutufuna naye nga n'ennamba y'essimu kikulu. Ennamba y'essimu ennamba eyo ddamu ogirawe kubanga ennamba y'essimu eri 0704 9 171 ate ye MTN eri 0772 26 0768. Kati buli lwokwata ennamba eno ogikuba ng'otuwa omulimu oba wagidde obuweereza bwaffe kubanga akasente ako ketujjayo ketujja okutwala mu studio ennungi tukolewaako omulungi asobole okugasa mu nsi ey'omubiri ate era n'ensi ey'omwoyo. Nkwagadde nnyo. Tell the story tunyumize kujjako ng'olina akatale keka
tiimu ebadde ennene bwe tukoze naye njagala obawo akatale ke kakano kantumireko mukadde waffe omusumba Henry Zaake asumba World Possessors Church Namasuba gyensabira nti munnange nkwagala nnyo Henry Zaake nange ntumiddeko nnyo muzeeyi Namasuba oyo ne Mami Angel Kisaache naye ali awo naye era waali awo ne Mami Angel Kisaache nawe tukutumiddeko naye tubaagala nnyo n'abaweereza bonna Kisaache Margaret entire family ya World Possessors Church bana embaagala nnyo ate era ntumira aba clients baffe aba Onyx designers and general contractors abatwesigisiza emirimu gyammwe tubenga tugikola banange tubaagala nnyo mukama abatuweera omukisa kuba buli bwe musanyuka naffe eno tusanyuka ate era nammwe abatanna batweyungako banaye mujje tujja bakola obulungi obutagambika nga mukama ye mubeezi. Mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle mulundi guno show eno ebaddewo wano tugikwasaganyiriza wano ku Adonai Gardens Ekiteri tiimu ebadde nene bwe tukoze naye abasinga bonna balina ensonyi bakira gwali obuuyi obwo katukwagaliza okugyenjoyinga n'okugisharinga kasubireko omaze ogiraba ogenda gisharinga anatabadde ekagirabe mukama abatuweera omukisa mwebale nnyo mwebali ddala tell the story tunyumize leo. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.